seems too funny bikyagendera ddala maaso. Musajja wattu avuddeyo ne yeetonda olw'ebigambo bya Tokomoso olunaku olw'eggulu. Oyo nno ye musajja. Miki agambye mbu nga musajja yandibadde bulijjo tajjangako n'ateeka bintu bya family ye mu lujjudde. However, he was triggered. Kye kigambo ky'akozesezza. Mbu kale triggered mu Luganda nkigambe ntya sikimanyi. Naye yasoomozeddwa okubeera ng'ayogera ebyo n'ebigambo byasobodde okubeera ng'ayogera. Naye avuddeyo ne yeetondera ba followers be, ba fans be, agambye manyi mwabadde disappointed nnyo naye bambi mu nsonyiwe nnyo nnyini ddala. Ekintu ekifaanaganako ng'ekyo tekigenda kubeera nga kiddakowo nze okuleeta ebintu bya family n'embikuba mu lwatu. N'asaba ekisonyiwo. However much mbu asabye ekisonyiwo waliwo n'omukyala bambya n'ensonga gye yayogeddeko okusinziira ku matu ge baawadde Miki seems too funny. Manya bashuwa Miki naga singa ne Miki naye ku nsonga ze yavuddeyo kubeera ng'ayogera mumuwulizayo baza nze sobola kubeera jjaaji kubanga omuntu ombuuza kati oli ku sayidi ki oli kuya Basha oli kuya Miki ani mutuufu zaawe bibeera binnemye ge mazima awo bibeera binnemye. Yesooka owuliza akatambi kaneeno naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba subscribing on notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddanga zino. Aba Legit Shots bakugamba nti omuntu nena nga wandyagadde okukola video shoot, wandyagadde okukolera visualizer, wandyagadde okukolera audio recording mu studio, okukola obulango, buli kimu kye weetaaga kubira aba Legit Shots bajja sobola nnyo okubeera nga bakuyamba mu nkola efaanaganako ng'eyo. Mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi. Leero kanjogere ku side, leero kandipire ebitankwatako. Kanjogere ku side ya Miki. Sifudde yinza okuba stanti nga baagala comeback ya Miki naye okusinziira ku biki ebigenda mu maaso binkutteko era njigiddemu njize ebintu ebyo bibiri. Ekisookera ddala nganze maama nkiddamu nganze maama azaala abaana abalenzi. Omwana ow'obulenzi naye yeetaaga ku matu gammwe. Omwana ow'obulenzi yeetaaga ku matu gammwe. Kuba toyinza kuŋŋamba mwafuna room ne mufuna obudde ne muwuliriza omwana omuwala ne muwuliriza ebintu byonna bye yabagamba ate byonna ne mubitwala nti bituufu. Ate muwuliriza gwa kalenzi. Omulenzi avuddeyo n'abannyonnyola ekisinza okunkwasa ennaku. Mulimu abaana abamu nga nammwe muzadde abaana abalenzi naye ng'ogamba Miki alimba. Kinnumye. Kati nze nnekubamu akafaananyi muli singa abadde mutabani wange nga ye yeewaako obujulizi ne bamugamba nti alimba ate nga mutuufu. Oba owulira otya ggwe maama? Abaana ab'obulenzi balina emitima balumwa. Omwana ow'obulenzi naye yazaalibwa ng'omwana ow'obuwala. So stop judging boys, stop judging men. Achobola abasajja abasinga tebaagala na kuvaayo kwewulereza kuba era agamba obviously tebajja kumpuliriza bajja kutwala sayidi y'omukazi. Naye ffe abakazi efe abamanyi ki kye tuli. We are evil. We are more than Satan. Okitegeera tuli babulabe nga w'okiwulira. We can do anything okukakaza pointi yaffe. Ate tulina eyo sympathy card gye tuzannyisa. Omwana w'obulenzi gy'atalina mu audience oba mu community. Omwana w'omulenzi poliisi weemukwata si we bakwata omwana ow'obuwala. Omwana w'obulenzi naye yeetaaga justice. Yeetaaga okulumirirwa. Naye mwana baamuzaala. Mwana wa muntu. Ekyokubiri kyenjizeemu. Don't take for granted omuntu akwagala. Siye mwe bagamba mbo yagala omuntu akwagala, toyagala gw'oyagala. Obiraba bye mubakola. Gye mwogera omukola ekintu n'akusonyiwa olaba he can defend you. Yadde gwali mu nsobi naye to protect you oba ku love gy'akuyinako nagamba let me protect my woman. Nemwe you take it for granted neera n'okikola ne lulino gw'okikola. Naye gw'olowooza gw'oba obikola ye tabiraba oba bamusiru. Kati wuuyo bazadde omwana out of revenge. Can you imagine? The innocent soul. Omwana atayiri nayo mu mbeera zammwe now is a revenge. Mwana kyobola abandabye nga percentage y'abasingle mother tejja kuggwawo. Tuli babi tunoonya basajja batwagala ate we tubafuna byebyo bye tubakola. Justice for the boy. Justice for the boy child. Ni mwana wa buwala. Tumanyi, I know how, like, tumanye biki bye tusobola okukola. Need justice for the boys.
okitegeera nabo bantu ngaffe balumizibwa ate bwalumizibwa ate afuuka evil more than you think kati gwaddayo ngwe ngolooza you are in love kumbe yakutega kirala ofuna olubuto ye revenge ye akuleke omwana talina musango ne mumuteeka mu bintu byammwe now baby blue is a revenge to daddy bataki boy child musonyiwe banna